Ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ekya NEMA nga kiyambibwako poliisi bakutte abakozi ba kampuni ya Meloni lwakusangibwa nga bayiwa kasasiro n'ebiragalalagala eby'obulabe mu Lutobazi lwe Lutezi Namalera e Kagoma mu disitulikiti y'e Wakiso. Tukutte abasajja babadde bataano be basanze nga bayiwa kasasiro mu Lutobazi era ate si ono kasasiro wa bulijjo, ono kasasiro chemicals ze twandiyise byproducts za paint ebisigalira paint bwe baba bagikoze ate ebintu ebyo bya bulabe nnyo, chemicals ezo za bulabe nnyo kubanga zibeeramu ze twandiyise heavy metals nga lead. Ate oyo lead abeera muzibu nnyo ku bulamu bw'abantu. Abakwate kuliko Kiyimba Francis omu n'omugawa w'emmotoka Abdulmajidu bano mu kwewozaako bagambye nti gwe mulundu gwabwe ogubadde gusoose okuyiwa kasasiro mu Lutobazi luno ate nga ye omugoba yeewozezaako nti ye bamupangisa bupangisa okubatwalira kasasiro. Ebbanga siyiwangayoko kasasiro nadi simutwalangako. Company registered? It was my first time. It's not registered. Akuliddemu ekikwekweto kino Nabothi Kusiima agambye nti bakizudde ndi kampuni eno tiriira nga yakikwangala. Naye ebitonotono bw'otunulira etteeka birigazedde as dangerous hazardous waste bibi nnyo tebiri suppose okubiyiwa buli lw'osanze. Abakwate baguddwako emisango egy'enjawulo. Bwe mulaba bano abayiwa kasasiro mu Lutobazi mukubire abapoliisi oba muyituyite ffe wano ku NEMA turespondinge kubanga ebiragiro biri clear. Ebiragiro bigamba nti omuntu atambuza kasasiro alina kubeera ne license. Joseph Muyingo yakusakidde gweno ku lwa Bukedde TV.